kale bibeera n'ente era ng'obudde obw'okuzikama bwe butuuka ziba ng'ezimanyi era bwe zityo zissawo busi mabeere ne zikamibwa. Bagamba nti okutambula kulaba. Naye Uganda nsingagga erimu ebyewuunyisa ntoko by'omanyi ne by'obadde tonnazuula. Omuzungu kyava agituuma ekkula lya Afrika. Kulambuza okuva ku nsalo okutuuka ku nsalo mu ggulire lye tutuumye Uganda Zaabu. Weewawa ate Reverend Father Emmanuel Mukasa owannyenga seminari asabye abayizi okubeera n'empisa ate bakole ebibasuubirwamu baleme kukaabya bakadde baabwe maziga. Okwogera bino abadde ku ssomero erya Seta High Embalala mu disitulikiti y'e Mukono bw'abadde akulembeddemu emmisa ey'okusabira abayizi aba siniya ey'okuna abagenda okutuula ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo. Ku ssomero lya Seta High Embalala mu disitulikiti y'e Mukono abazadde n'abasomesa bakulembeddwamu omukulu waalyo Boniface Sebukalu beegasse ku bayizi okwetaba mu mmisa ey'okusabira abayizi aba siniya ey'okuna abagenda okukola ebigezo ebyakamalirizo omwaka guno. Emmisa ekulembeddwamu Reverend Father Emmanuel Mukasa wa seminari y'Ennyenga asimye abazadde olw'okwerekereza ne batwala abaana ku masomero bw'atyo n'abasaba obutajjako kigere okutuusa nga abaana bafuuse ab'omugaso mu ggwanga. Abazadde bamanyagade bambalako bulungi tunasitanasitekawe zamwana kusoma. That is people sacrifice. And we thank you. And we pray that you continue. Abaana bamwe akyukidde abayizi n'abasaba okweyisa obulungi baleme okukabya abazadde baabwe amaziga. Asabidde abayizi omukisa Mukama basobozese okukola obulungi ebigezo bayitire waggulu okuwanika bendera y'amasomero ga Seta High. Abasabe beesigamye Katonda olw'omusingi amasomero ga Seta gwe gatambulirako. Kino kyeyolekera ku ggoloto ya Maama Maria yazimbibwa mu ssomero lino. Mu mmisa abayizi batonya ebirabo mbadde ensimbi ssaako n'ebikalu nga biwerekeddwako amazina. Hassan Damba nga yakulira ebyensoma ayogedde ku bukulu obw'okuwonga abayizi eri Katonda. Era tusuubira nti ng'oggyeko ebibuuzo bino byokka bye bagenda okukola tubategese okuba nga bawanguzi ne mu bulamu obugenda kujja mu maaso. Abaana baffe bakozi, abaana baffe bawulize, abaana baffe babeera basaba. Abamu ku bayizi betwogeddeko nabo batubuulidde engeri gye beetegeseemu. Abasomesa batuteeseteese bulungi nnyo nga batuwa ebigezo ebyokumukumu. Tugenda yita haidi ngenda funa 10 tugenda teekamu amaanyi mangi era tugenda yita. Omukulu w'essomero lino Boniface Sebukalu akasizza ng'omulimu gwabwe bagukoze nga kati kasigaddewo abayizi. Era ogwo omulimu tugukoze era abasomesa baffe bakoze omulimu omulungi n'abaana baffe tubateeseteese ng'essaawa zino ekibulako just kubeera nti basoma akamalirizo. Alina okukkiriza nti abayizi ebigezo bakubiyitira waggulu olw'okukkiriza kwe balina mu Katonda. Abaana baffe balina obuvumu olw'okuteekebwateekebwa ke bateekeddwa nga tulina essuubi nti abaana baffe bagenda kukola bulungi ng'era bulijjo bwe tubadde tukola obulungi. Twagala okwebaza abazadde baffe ababeereddewo essomero n'okubeererawo abaana baabwe. Maria Nantumbwe yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.